Motoka eyafunye akabenje ebadde kika kya taxi namba UBD 025P ababadde bava okuziika mwe babadde batambulira nga kiteeberezebwa eneeremeredde omugoba waayo bw'atyo naye kwe kugisuula mu luwonko. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Region y'e Katonga Majid Karim akakasizza nti abantu 11 be babuuseewo n'ebisago. Abantu 11 ne bafuna obukosefu. Tewali ayafudde. Poliisi yayanguye mangu bekulembeddwamu Regional Police Commander ne batuuka ku scene ne bajjawo abantu mangu ne batwala mu clinic PG Health Center 4. Dereva ono olufulumyemu omusanga agumazizza mbiro. Tujja kitwala omuwabiro wa gavumenti atubuulire ekiddako. Naye driver nkukubiriza wooli wonna jangu ku poliisi okole statement then tulabe ekiddako. Kwekweka si kyekikulu kubanga nobone kweka tujja kufuna. Ono awanjagidde abavuga emmotoka okwewala okuvugisa ekimama. Yabadde adduka then yagenze kulinnya mu breaki motoka nga tesiba. Mulekya ba driver mba mututa abantu muvuge n'obuvunaanyizibwa muleme kuvugisa ekimama. Ennaku zino tuli mu nnaku nkulu abantu mujja bafunisa ebisago abalala mujja kubatta baluzinga obulamu bwabwe. Abeerabiddeko batunnyonnyodde embeera bw'ebadde ng'abamu bakitadde ku kuvuga ndiima. Ebadde eddukamu omulemeredde agezesaako okulwana naye wano naye waliwo emmotoka wano wabaddewo nepiki endowooza okusalawo okwangu ekugitumiza. Abadduukiriza emmotoka abafunye akabenje mwe babadde bakoze butaweera okusokoolamu abantu ng'eno bagitemyetemye wabula nga basanze akaseera akazibu. Poliisi naye beegasseeko okusokoolayo omu ku bakaawonawo wabula nga kubadde kusiiwa nsaano ku mazzi okutuusa lwe baleese breakdown okumuggyayo. Tutuuseeko ku ddwaliro Empigi abafunye akabenje gye batwaliddwa okulaba embeera mwe bali. Bakaawonawo tubasanze ku bitanda nga bali ku macupa wabula olw'ebitanda obutamala abamu batuuse n'okubigabana. Eyavuze abaagudde ku kabenje ayogedde embeera mwe yabatwalidde. Tuta abantu 10 naye kwabaddeko abasatu bonga bali bubi. Kati abalala bana bonga embeera simbi n'abasatu abamu bonga bali awo bwe batowe. Mba babiri simanyi kati oba weebali naye y'omunsobera waali. Be babadde bava okuziikirako batubuulidde engeri gye bafunyemu amawulire. Batugambye nti abantu abava wano mu kuziika bafunye accident era ne tukola ekisoboka ne tudduka tugenze osanga ddala abantu abafunye accident bantu baffe era tubamanyi. Era n'abatuuze ab'omu area eno mwebale kwangu okulya nduulu eyo ne musobola okulwana abantu baffe obutazikira. Allah bongere omukisa lwa kisa kya Yesu kibayiikire. Meya w'Empigi David Mutebi agamba kano si ke kabenje akasoose okugwa mu kitundu kino ng'obuzibu abutadde ku kitongole ky'enguudo kiyunula. Roundabout way awo kafuuse kattiro emmotoka nnyingi nnyo zigudde mu kifo ekyo. Roundabout bazimba nfunda nnyo emmotoka bw'ebanga eva engulu egenda okumala okweta okumalayo bweti ebiseera ebisinga bwe beetisse eba erina kwawula bwabwe. Motoka ekoze akabenje etwaliddwa ku poliisi y'Empigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.